Nnyinimu Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda asimye okuggalawo omusomo gwateekeddwa abataka abakulu ab'obusolya okubangula abazzukulu ku nnono n'obuwangwa ng'omwaka guno batambulidde ku mulamwa ogw'okwanjula n'okwanjulwa mu Buganda. Kabaka Ronald Frederick Mwenda Mutebi II asiimye abataka olw'enteekateeka eno egendereddwamu okubangula ate n'okwogiwaza obwongo bw'abantu be ku nsonga z'ennono ate n'obuwangwa. Tusiima nnyo era tubeebaza nnyo era tubasaba obutaddirira. Ensonga zemwogerako buli mwaka bye bintu bye tusaana okukuuma ennyo kubanga bye bitufuula eggwanga eryawamu. Ssemunywa akinyikizza ng'ensi yonna okukula bwe yeetaaga bannannyini okufissaayo ekiseera okusinkananga kibayamba okunyweza obumu. Ssaabasajja era afalaasidde abataka okujjukiza bazzukulu baabwe ensonga enkulu ez'Obwakabaka omulina okunyweza ensonga y'ettaka. Era tuddamu okwebaza abataka ab'obusolya olw'entegeka eno era n'okubasaba obutakoowa okujjukiza bazzukulu bammwe okukuuma olulimi, empisa zaffe n'ettaka kisobozese Buganda ey'enkya okusigala obumu. Kabaka era atongozza ekitabo ekyateekeddwateekeddwa abataka okulambika empisa y'okwabyennyimbe mu Buganda nga kino kyakuyamba okutawulula enkaayana ezeetobese mu maka agatali gamu nga zeekuusa ku busika. Nina essanyu lingi nnyo okutongoza akatabo kano, empisa y'okwabya olumbe olw'Omuganda entongole. Katikkiro Charles Peter Mayiga agamba nti abantu basaanye okwejjukanya ebyafaayo kubanga enkola ez'abangibwawo bajjajjaffe zagendereramu kukulaakulanya ate n'okuzimba nnyaffe Buganda. Ayongerako nti ku mulembe guno omutebi abantu ba Kabaka basaanye okunyweza ebyenkulaakulana nga bayita mu bika byabwe. Ebyafaayo bitulaga ennono zaffe zaawa ebika obuvunaanyizibwa n'emirimu egy'enjawulo eri Kabaka oba eri Buganda okutwaliza awamu. Awo nno mu mulembe guno omutebi tusaana okunyweza ebyenkulaakulana nga tuyita mu nnono y'ebika. Tugambe ebika ebimu bitandiseewo kittavu gye bayita Sako. Nkakasa nti nga Ssaabasajja Kabaka bw'azze mu lukuŋŋaana luno ebika bingi tebiireme kwongera maanyi mu nsonga ez'enkulaakulana. Omutaka Kayira Gaajule Fred Kasibante era nga ye mukubiriza olukiiko lw'abataka alambisa abazzukulu ku nsonga ez'enjawulo era bw'atuuse ku nsonga z'ettaka ezifuuse baana baliwo ensangi zino ategeezezza ng'omululu n'okweyagaliza ekisusse bwe kireese emberebezi. Omululu n'obutabeera beesimbu n'okweyagaliza ffekka singa binaatuvaamu ettaka lyaffe tulina essuubi nti tugenda tuddira. Mukama wange Ssaabasajja njaga kusuubiza bajjajjaffe buli kaseera baabeeranga ku kyoto. Ekyoto kino tekigenda kuzikira, tujja kwongera okiseesaamu. Abasomesa ab'enjawulo babangudde abantu ku nsonga z'okwanjula n'okwanjulwa omuli ebiteekeddwa okutwalibwa ku buko, ensobi ezikolebwa mu kwanjula, ebisaanyizo by'omukyalo oba omwami omutuufu ow'okuwasa n'ebirala bingi. Bwe baabanga balondera omuwala omulenzi tebaafanga nnyo ku bugagga wabula ku mpisa, obukozi n'amakooli mwava. Omu ku basomesezza Sonko Sembatya era nga mwogezi wa ku mikolo anenyeza abamu ku bakulu mu bika okutunula obutunuzi ng'obuwangwa bw'okwanjula busaanawo. Agamba nti kino kiviiriddeko n'amawemukirano ng'ab'ekika kye kimu bawasaŋŋana olw'abantu obutafaayo ku mizizo. Abamu tebakkiririza mu balongo n'ebikolwa ebibagenderako, abamu tebakkiririza mu kutwala mwenge mu kwanjula ng'ate mu nnono ya Buganda kikulu nnyo. Ne mutuuka mu nnyumba okukola ensonga ez'ennono ne bakugamba nti wano toleetawo emmwanyi, ffe tugenda kugabula binyeebwa oba bisikuiti. N'ogamba omwana ow'obulenzi nti bwe tuba tugenda okwanjulwa tulina okutwala omwenge, naga nti nze nja kutwala sooda. Kuno nno kusoomoozebwa kwonna kwe tusanga nga tuli mu kulambika n'okuluŋŋamya enteekateeka eno. Omusomo guno gwetabiddwako abakungu ab'enjawulo okubadde Katikkiro eyawummula Oweekitiibwa Joseph Mulwanyammuli Ssemwogerere, baminisita ba Kabaka
n'abantu abalala bangi nga gwaguddwawo Supreme Mufti wa Uganda Sirimani Kasule Ndirangwa. Omusomo gw'abataka gwatandika mu mwaka gwa 2016 era buli mwaka gutambulira ku mulamu ogw'enjawulo. Fatuma Nachwala Kivumbi, BBS Telefina, ageesigeka. Abataka